oli bw'avaayo n'akugamba nti eyaloga Uganda tannasambugo, toyinza kumuwakanya yadde n'akamu, kubanga alina bingi nnyo ebyokulifaalingako n'okakasiza ddala nti muganda wange eyatuloga oba yatukunamira. Mukazi muki? Mukazi muki? Ddamu nti muyima. Kaakati munnange ovangako gavumenti ekozesa ssente tiriyoni 6 nezikozesa. Kati bwe mala okuzikozesa oluvannyuma nejja netegeeza palamenti ti twakozesa ssente bwe ziti, twamaliriza dda okukola bino na bino, kakati muzaapruvinga ffe twazikozesa dda, oba temuzaapruvinga oba muzaapruvinga oba mugaana mumanyi ffe twazikozesa tuzze meka tiriyoni 6 muzaapruvinge mukakase nti kakati bino munnange oyinza okugamba nti byakabaawo omulundi gwokka gumu guno, naye mujjukire nti n'amagye kati nga aga Uganda okugenda e Congo tebaalinda palamenti ku approvinga oba kwebuuza, baasooka kugatwalayo nti balwanisa ADF ya bulabe nnyo mbu nsonga za national security. Oluvannyuma ne bajja nti ffe twagenze dda, kakati mutuwe olukusa mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Kakati bwe nkugamba nti munnange oli bw'akugamba nti eyaloga Uganda tannasambugo, ojja kujja ogambe nti nno nedda. Kakati wano obuli bw'enguzi oyinza kubulwanyisa otya? Obubbi oyinza kubulwanyisa otya? So nga ate kino bw'okitunuulira n'okigeraageranya n'omusimbi ogwayibwa mu kalulu ku sayidi ya NRM, munnange ojja okunyeenya omutwe oba bw'okirowoozamu bw'oti onyeenya ku mutwe n'ogaba bannange wamma y'ensonga lwaki twalaba abantu nga tolina ky'omugamba. Kakati gavumenti munnange bw'etyo baatebolize supplementary appropriation number 2 bill 2025 eno bwe batyo bajanjudde eri palamenti, mu maaso ga palamenti. Kakati nga bano baagala palamenti ekola approval kwegamba ekakase nti etiriyoni 6 zino nga zaava mu consolidated fund mu 2024-2025 financial year, era nti zino basobola okuzituukako anti bamanyi gye ziri, bo bamanyi gye ziri, ate be bazirina palamenti yeeriwo okukola ki? Ku approvinga bwa approvinga, ate bagenda kusooka kumala kwetooloola zigenda kukola ki? Zino nga nnyingi, walunga muwandiise nnyingi, ate olaba budget gye bawandiike ebifu oba ne bateekamu palamenti byetakakasanga, bagenda okulaba nga Kasayi gy'abisomye bamugamba ate ebyo nga twabigoba luli. Kakati munnange nga ssente bo bamanyi gye ziri nga nga bagenda bazinonayo. Okitegeera nga beekwasa supplementary budget mbu okusobola okukwata ku nsonga ezimu, key sectors, bazita key sectors, omuli state house nga yeetagayo ku ssente. State house yeetagayo ku ssente, ate tetusobola kulinda parliament kudda okwetoolola, naye ate neyo bagenze mu parliament era still baaliziba wadde, naye ndowooza obutasasamaza abantu. Kakati era nga balina ensonga endala, defense ne security, nga beetaaga ssente nga tebasobola kulinda parliament ku approve, ne bagenda ne bakwatayo eri mu consolidated fund. Bannange
local government zeetaaga ssente. Kozi buli babeera baagala ssente babaako engeri gye bakituumamu. Kati bwe batyo munnange bagamba nti era key beneficiaries abasinga okufuna ministries asinga okufunamu omulimu eya energy and mineral development mbu eno yafuna obuwumbi 915 n'omusobyo. State House neefuna obuwumbi 606 n'omusobyo. Ministry of Works and Transport neefuna obuwumbi 442 n'omusobyo. Ministry of Defence and Veteran Affairs nga bali wamu ne local governments bano be basinga okufuna ssente, era nti zino zaali za misaala. Bo ze baafuna zaali za misaala. Kaakati ze trillion ziri 6. Munnange nga weebuuza ogamba nti kyogamba nti bano okusasula abakozi oba kubanga tetulabawo nkulaakulana katugeze mu by'enguudo n'ebirala byonna, oba ze ziri mu kuzimba omwala gw'ennakifuvu. Munnange kaakati munnange Minister of State for Finance, Planning and Economic Development, General Duties, Henry Musasizi yagambye nti additional funding mbu yali yeetaaga nga yeetaagisa mangu era nga tebalina kyakukola bo ne bakwatayo kubanga babali bamanyi gye ziri ne bagamba tunadda tunnyonnyole mukwateyo mangu mukwateeyo ne bakwatayo. Kakati omuntu ajja kudda ku Bobi Wine atandike alina ssente bamuwa obuwumbi simanya $1,000,000 naye nga talina nabukakafu buli awo, naye omusimbi guli eri muganda wange. Abasajja batogayo butozi ne bakwatayo. Kakati simanyi oba eggwanga lyaffe lino lirigenda kununulwa mu bwangu kubanga kati essente ezo zonna bw'oziraba zigenze kutebeza budget ya State House yonna eyo, kubanga bwe bakugamba nti nno bagenda ne bafuna supplementary budget kitegeeza nti baali babawadda naye te ne beetaagayo endala. Kati State House nga yeetaagayo endala obuwumbi 606 oba baali bagiwa mmeka ate ne yeetaagayo obwo nabana abalala nga beetaaga buwumbi na buwumbi. Ministry of Works and Transport obuwumbi 442 naye nga ne bebakola tutubiraba kuba Katumba Amala yagamba mbu ssente tezibaawo yeso lwaki bakeerewo okukola emirimu. Okitegedde kakati ensonga za security yuki ati mu palamenti nga tugenda mu kalulu baali basaba ssente ate tetumanyi oba ezo nazo baazibabwa kubanga jukira zino baali baazitwala dda zaali za misaala. Kati ate waliwo ze baasaba okukuuma akalulu mujjukira bulungi nnyo ne bagamba nti ate polisi teriiwo. Mujjukira bagamba nti ate polisi teriiwo kati ate amagye gaagalaga naye amagye bwe baagawa ssente omulimu gwe gaakola ndowooza mu kalulu mwagulaba mwenna. Military operation temwagiraba military operation. Kakati muganda wange ebyo birowoozeeko ggwe nga munnansi era okakase nti teri kussa mukono paka ng'ensi yaffe tuginunudde. Abasajja baatuuka ku kigobero baatudyekadyeka ne bawamba eggwanga lyaffe omusimbi banoganga bwe baagala. Uganda nsi si nnene ate esobola okufuna ssente esobola okugiyamba okukulaakulana singa Uganda nnungi nnyo, singa enguudo zaffe zonna zirimu koolaasi, singa buli kimu kiri magida. Lwakuba nti abantu abamu tebakiri addaawo n'awakana n'akola atya kugamba nga ate tobanenya abamu kubanga
nabo bakimanyi ti si bannansi. Kati bw'alowoozaamu alaba abaganda be bakola ki, be babikola, kati ate aveemu era ajja kugamba ffe bannayuganda, kumbe tabangako, naye akimanyi tabangako. Kukitegedde? Kati gwe njagala obeeraawo ng'okimanyi nti akuddiridde ekimuli mu mutima. Kwanze nabiraba wano, nabiraba kuba olwo abaayogeranga nga mpulira naye nga tebamanyi nti mpulira. Ne ntegeera ne ngamba oli n'atuuka n'okugamba nti naalibadde mpagira Bobi Wine naye maama ka bizinensi kange, naye era nga weeri wa DNA kugamba nga yeerimbika mu kubeera nti yandibadde bule ka bizinesi, naye ka bizinesi kino kayogerako kakusika chipusi ate nga kalina eno waffe ne muza kitogende wamwe n'okakola eyo no protecting eyo gains zo. Kitegedde? Tusengane mu mbozi zaffe ziddako wano ku Uganda Track akuume.